Akakiiko ka Palamenti akakwasisa empisa akakulira omubaka Katondo katandise okunoonyeza ku mubaka w'Omukyala Municipality Francis Zaake Butebi yatabukira mu Palamenti nga 29 omwezi oguwedde ng'ayagala okunyumirwa ku bannayuganda abamu b'ebitongole ebikuumaddembe. Babadde bakutandika n'omubaka Zaake talabiseko bw'ategeeza akakiiko ntali okumala ekiseera ng'ali ku mirimu gy'ekibiina ky'NUP emitongole mu Amerika. As of yesterday, my officer, chairperson, have not received any communication from the Omubaka Zaake. If he had told us that he's coming back on this day, then we would not go to the extent of trying to write when is he coming back. We would have just adjourned this matter to the particular day when Omubaka Zaake will be back. But he chose not to let us know. He said the soonest. Akakiiko olw'okubakawo bebbanga eggera okukola okunoonyeza ku neranga Zaake yakategeeza nti alekabulira wali bakomyewo kagenda kwebuuza okusinziira ku ssentebe w'akakiiko katonto bawandiikidde sipiika obaddala yabazaako olukusa okugenda mu Amerika ng'amateeka bwe galagira era waakudda dde. All we have to do is to write to the speaker, inquire whether the Omubaka Zaake sought leave from her or him, and when that leave expires, then we can reschedule our committee meetings accordingly. Akakiiko akawandiikidde Nampala Ludda oluvuga gavumenti John Baptist Nambeshe okakasuba nga ayita mu kawayiro 112 mateeka gafuga Palamenti nti yategeezaako sipiika Omubaka Zaake afuluma eggwanga. Our rule says, in exceptional circumstances, the whip of a political organization or a political party may inform the speaker of a member's absence and the circumstances leading to such absence. Poliida wa Zaake Saase Mavini annyonnyodde ku lwaki Omubaka Zaake talabiseeko. Nga yamuwandiikira mutegeeza nti akakiiko kagenda tutandika mu butongole emirimu gyako leero. Ne kamutegeeza nti leero bagenda kuleeta footage gwe bagenda okulirayingako era ne kagamba nti bw'aba ayagala ajje abeewo alabe byogera oba asindike looya oba akole ki, naye ne kamubuulira nti ye alina okwapiyaringa okubaako byannyonnyolako bye bagamba nti yakola ku lwokusatu nga 14 ko kasazeewo nti babadde bamwetaaga abeerewo leero bwe bamugamba nti teyeetaaga kubaawo bw'abanga tasobodde. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.